Omugagga Lwasa ayingizaawo embooko y'omukyala. Amawulire ge tulinawo ge g'omugagga Lwasa. Bw'oba owulidde erinnya Lwasa omanya nti omukyala yamukyaye, yafunye omukyala omupya, omukyala amubbyeko emmotoka, mu kwanjula baamugobye oba bya golode. Olunaku olwaleero omukulu Lwasa ebifaananyi ebisobodde okuba ate nga bitambudde ne bitulaga nti omukulu Lwasa yafunyeeyo embooko y'omukyala. Bangi nnyo ne beebuuza omukyala ono Lwasa gwe yafunye embooko yawa? Kati nno kankujja amagoosa envule osobola okuba ate ng'omanya eby'omugagga Lwasa. Buli mukyala gwafuna bwino ffe tuba tumuyina. Omugagga Lwasa omukyala gwe yafunye mu kampeyini, abajjukira kampeyini y'omwaka 2021 Lwasa we yeesimbirawo ku bwa meeya, n'omukyala ono gwe yafunye yasobola okuba ate nga yeesimbawo ku bubaka kyala okukiikirira ekibuga kye bayita Masaka City. Era awo omukyala oyo yayina kaadi ya NRM n'ebyamulemerera, aba NRM bamumma kaadi wabula najjira ku independent. Omukyala gwe nkutegeezaako bamuyita Owamaria Florence, era akaluwe kaggwera yafunayo abantu 345 abasobola okuba ate nga bagamba agenda atukiikirire, wabula bannamasaka ne bagaana ne bagamba nti omukyala gwe bayita Nakabuye Juliet owa Nuupu yasobola okuba ate nga abeetikka n'emitwalo 374. Awo nno omukyala gwe bayita Florence Owamaria n'ava mu kalulu nga kamukubye n'agwa n'okugwa. Neeri omukulu gwe bayita Lwasa yali yeesimbyewo ku bwa meeya n'akalulu kaamukuba bubi nnyo. Kati omukwano we guva mu kampeyini ya 2021 awo nno omukyala Florence Owamaria we batandika okuba ate nga bapepeya n'omukulu gwe bayita Lwasa. Gwe muyinza okuba mubirabye kati naye ng'ebyo byo bibadde bitambula nga Florence Owamaria afumba era nga yali ne wa Lwasa, era waliwo n'amawulire gadde gagamba nti Owamaria alina omwana owa Lwasa. Ne embeera yeeyo nno ey'omugagga Lwasa gye buvuddeko omukyala gwe bayita Vanessa yasobola okuba ate nga muyisa bubi nnyo, ssente yazimutwalako, emmotoka byonna n'asobola okuba ate nga akaaba. Lwasa n'ategeeza nti Vanessa yali musezi, byonna n'abyogera. Ate Enja agamba nti ye empisa yitayina, agamba ddana nabatanze naye kyamutuukako embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. Naye nga yeeye emboozi ey'omukyalo oyo, ebifaananyi by'osodde okuba ate ng'olaba ye Florence Owamaria. Akalulu kaamukuba bubi nnyo mu kibuga Masaka nga yeesimbyewo nga Woman MP 2021 paka 2026. Bannamasaka baagaana okumulonda ne balonda owa Nuupu. Naye ng'ensonga zeeze z'omugagga Lwasa ye mukyalo oyo gwe yafunye, naye ng'embeera eraga nti ku ttaka kuno asobodde okuba ate ng'aluddeko nnyo. Kitegeeza nti emyaka n'omukulu Lwasa bajja kuba ate nga batambula bulungi nnyo. Lwasa gy'abadde asinga okuba ate ng'ayitira emyaka emitoototo, ono nno ayinza okufumba, era bategeezaako abawangalire Masaka nti omukyalo ono yaliko mu bufumbo ew'omukulu bamuyita Lwanyaga gye yava. Yasobola okuba ate nga gye yali omukulu oyo Lwanyaga buloka wa ttaka mu kibuga Masaka. We yaviira eyo kwe kuba ate ng'afuna ekitebe ew'omukulu Lwasa era yafumba. Ye mukyalo oyo gwe bayita Florence Owamaria, gwe abadde tamumanyi oyinza okugamba Lwasa afunye embooko, yagifuna mu kampeyini. Akalulu we kaaba kuba bonna ennaku ne bagisimba ku kitooke ne bagamba tugende tupepeye. Ye mukulu Lwasa n'omukyalo oyo gwe bayita Florence Owamaria. Obitegedde n'ebyo bye bya Lwasa. Katulinde atugambe nti embaga egenda kubeera wa, okwanjula kugenda kubeera wa, mukulu Lwasa tumulinze oba banaamugoba, ensonga zeezo. Katulindirire asobole okuba ate nga atubuulira Florence Owamaria. Wabula Lwasa ky'onoonya mbakyala ojja kifuna.